Popin Media. Ebyavudde mu kulonda mu Nazigo Town Council naffe nakati tukyabyewuunya kubanga ku polling stations 18 nawanguddeko polling stations 17 ONRM nawangula ku polling station emu fenna gye tumanyi obulungi mu Nazigo Town Council ndi eyo bagiterawo BNRM bokka be bateeko giwangula naye ezisigadde 17 naziwangulidde waggulu nga wamu afunawo 9 wafunye 2 nga nze mbeera mu 10, 20, 16, 8, nga yafunawo 4, 5, 16 naye ogatta wonna nze nafunye obululu 1,572 ONRM Shabani Kayemba Magomo yafunye obululu 488 owa NUP Kigozi Mathias yabadde kwambulera yafunye 293 owa Independent Wanzu Shaban nafuna obululu 24 mu Town Council yonna ekitegeeza nti nze nasinze owokubiri ONRM obululu 184 twatuse ku Tali Center omukyala ayitibwa Diara Namirembe Elizabeth simanyi waje bamujja alabika omulimu gwe si gwe guno yajjanga mu Chuba Machinery kutaataaganya na kutabula Kayunga Town Kayunga District kibinyo kyatukoze bubinyo yajeyo Diara forms nazisoma emu ku emu nga buli kyasoma naffe wano kitulina era natugamba bannange nga bwe mbisoma ngenda just kubigira wali kugatta nga nangirira awangudde ngera bwasoma ONRM wafunye 16 wefunye 8 bwe bitonga bwoba owulira bulizi kubanga twamuli codings obutambi tubulina byabadde asoma twabadde tubifuna bulungi nnyo ngera bitulina ku Diara forms zaffe zonna kyokka ate yatuuse okulangirira naddira ow'ebinamu 88 n'amwongerako obululu n'amuwa 1,608 nze nandikayo ku 1,572 ONRM eyabadde owokubiri n'obululu 488 ate gwe yayongezza kyokka nga wali yabadde asoma Diara form nga zitambula bulungi nnyo nga zoogera ebintu ebituufu ano omukyalo yatukoze bubi nnyo mucuga yajja kutaleka byasomerera birala ate n'abanga bamuteeka mu bintu ebirala byatategeera bulungi oba mu ffera lyawo aliwo okukyankalanya n'okubuzaabuza abantu n'olwensonga eyo tugenda kukola ekisoboka kyonna tugenda kuyita mu mateeka obuwanguzi bwaffe abantu omuntu gwe balonze bo gwe beetaaga so si mmwe Electoral Commission gwe mutwagaza gwe mwagala ffe nga Nazigo Town Council abatuuze sigwe balonze tulina okukola ekisoboka kyonna obuwanguzi bukomewo mu Nazigo Town Council. Nze Kayemba Shaban omu balondebwa mu Kayunga District mu Nazigo Town Council era nze meeya omulonde ataliiko kubuusabuusa okulangira mu bukyamu ekyo kikyamu olw'ensonga nti omuntu okumulangirira aba alina obululu bwakoze eki bwaba awangudde ne munne okuba nti bafuna omuwanguzi akola ki twabadde abantu 4 nze nenfuna obululu 1,608 munnange n'afuna namba 2 yafunye obululu 1,467 namba 3 owa NUP n'afuna obululu 3 namba 4 ow'omupiira n'afuna obululu 19 so kati okusinziira ku namba gye nafuna be balonzi era abannonda era be banteekamu obwesige nze bwe bululu bwe mmanyi kati aboogera ebyabwe nze nkimanyi bwe bululu bwe nafuna ebyo byabwe ng'abantu era mbakubiriza babeere bakkakkamu bwe wabaawo kye batamatidde balina genda mu kooti wabula si kwonoona bintu by'abantu nga bakola emirimu gyabwe obudde bwakuzza baana ku masomero babeere bakkakkamu ate tetwagala kubanga basirikale bajja bakosa bafune obuvune si kyekirungi saagala kulembera abantu babuvune njagala kulembera abantu nga bali bulungi. Amanya gange nze Elizabeth Namirembe nga nze returning officer we Kayunga nze nga returning officer nze byennangirira binsanga ku desk yange wano ku Tali Center ba officer mu mateeka betuyita ba SEO oba ba sub county supervisor bebaleeta ebivudde mu field nga semateeka wa Parliamentary Elections Act wetulambika nti nno ebivudde mu field bikuŋŋaanyizibwa mu sentemu ate ne bireetebwa omuntu oyo avunaanyizibwako oba Electoral Commission
gwe waba obuyinza okutuusa byonna byonna biba bivudde mu kulonda. Nze bwe binsanga ku mmeeza yange ne mbisoma, waba tewaliiwo nkaayana yonna, nze nga mbirangirira. Wabeerawo enkaayana yonna era nga ye mundabe, ebimu mbadde mbiteeka wabbali oba ne binalifyinga, kye tuyita nullification. Bwe mba sibinalifyinze ne neeyongerayo mu maaso, kye mba nsomye ne kye mba nangiridde kibeera kyekyo. Naye ng'era omuntu yenna ayina eddembe lye wabanga yeemulugunya mu kyonna kyonna ekiba kivudde mu kulangirira okugenda okwekubira enduulu mu mateeka, kubera eddembe lyo nga omuntu yenna yeesimbyewo. Naye kyentegeezaako bagamba nti okulonda n'okulangirira mu Kayunga Sofa si kubi.